oluvannyuma lw'ebbaluwa egoba Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia ng'endikiddwa abakulembeze ba Namibia nga bagamba nti bakooye Kabaka okuba mu nsi yaabwe mu bumenyi bw'amateeka era nti okujjajja mu bumenyi bw'amateeka n'okuba yabaddeyo mu bumenyi bw'amateeka ate ekitiibwa ky'ensi yaabwe ne kiswazibwa mu nsi yonna nga babagamba nti no bawamba Kabaka beekobaana ne Museveni okuwamba Kabaka. N'olwekyo bagamba nti Kabaka adde waka kaakati nno Charles Peter Mayiga Katikkiro ne munywanyi we General Kaguta Museveni ensi yabafundiridde dda ndoza sobola tulabe ebigambo bino. Oba buli azamaanya obutasooka kuba buntu bwange buno manya abaana bankolera obuntu buno njala sooka kuyisawo akantu kano kaluwakko waliwo omwana yankoledde wano akantu ndowooza nako nandikazanye naye simanyi oba nkasevinze waliwo omwana yankoledde wano akantu simanyi oba nako nkasevinze kuba mbadde njagala nako nkazanye mutegere nti abaana kye baliko bakitegeeza nga bali mu nsonga z'okubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Kandawo banakasevinze kansoke kaludde ninsembiyo kali akabulijjo Fuze emyaka mingi buggulu bwa Gongolo wembuuza byokozeewo ne Google ebala zero owoza mwalwana mbwera weeyita hiro kyova olaba otutunze ffenna ataka ssente ddondolo mwabitandika mpola nakwokya Masiro bwe twasiriika mwalowooza tuli bazzolo kati mutufera Kabaka ali mu ddwaliro nga mwamusibira Namibia mu Exile Kabaka ow'ebweru bagamba ye Katikkiro kati ateesa n'emuswaba bali ekyeggulo essaawa yonna eggwanga lyaligwamu omuliro ye beene n'amala gukola mpozi ogumaze embiro. Wewe nyoka blaza eyakoze ka video yako. Katugende kana akasemba then tuloke tusimbule video. Amazima tumisinga Kabaka waffe. Yanga tuli atumisinga ebitenkanika. Obuganda ugasena abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endinga ez'enjawulo. Wali atasibagala kubanga balengera Kabaka. Because Kabaka bwe tubanga tumulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu bwe litandika okubanga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazinga amazima tetumuwuliriza amu emitima kati ssaawa zino gisobodde okubanga giraliikirira amu tuwulyanga just we are heartbroke because nga tunaakulaba Kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandibanga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku Kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okubanga amazima ga Katonda gakkana buli omu asobodde okubanga awulira buli kimu ng'awulira essanyu enga ssaawa zino bagala kulaba Kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe Kabaka waffe. Alright. Kati ndoza mbuterevu katandike ka video akalungi akolwaleero tugenda tandikirawa njagala okubaza bonna bannayuganda abaddewo mu ntandikwa nga tuvuga tuteeka pressure ku Yoseri ne Saloga Mulengeja ntubanja Ssaabasajja Kabaka mu balinyo balire ddala njagala bagamba nti obwato bufa magoba lwaki obwato bufa magoba nti oyinza okubanga ozze owungula eryato eryo okuva mu nnyanja wakati n'otuuka eryato wogenda okuviirako wattu eryato ne libbiraawo n'ofiirawo awo so olina okubeera careful nnyo ng'ofundikira ova mu lyato oba nga olandinga eryato lilandinga oba ligoba w'oviiramu nti eryato lifa magoba kati essaawa zino ze tuliko nkusaba buli muntu yenna teri kuzikiza wano wetwetaagira ate okubanja Ssaabasajja Kabaka bubi nkiddamu wano wetwetaagira okubanja Ssaabasajja Kabaka bubi lwaki kuga tulina okubanja Ssaabasajja Kabaka bubi Mayiga wasanjako Charles Peter Gamulengejja baminisita b'emmengo abakungu batambula kyalo ku kyalo ku nnyimbe ne bwoba isitika embuzi yange yafudde bagenda kujja nga bagamba temuuza social media abaana bajjo bavoola Buganda simaye babuuza Kabaka gyali tembabuuza temukkiriza kwogera temukkiriza batambula ne bayita ku mukolo gwa birthday y'emboozi eriwo naye abantu baganye kubanga baagala Ssaabasajja Kabaka tukimanyi nti gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula video etandise kansula nti mukulu Okero Oryem otuuse lwaki mpise mukulu Okero Oryem atuuke
mwenna mbalamusizzaako ennaku z'omwezi ziri 17 ezaakonga ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 njagala kubabaza nnyo mwenna era musigale nga mukole mu kimu kyekimu we twogera olwaleero okusinziira ku mawulire agafulumidde ku mitimbagano gya Namibia gategeezezza bwe gati njagala muwulirize ebigo by'engendo basomera oluvannyuma mbazanyira akatambi ka minisita Okello Oryembe bamubuuzizza mujjukire baali bawamba Ssaabasajja Kabaka Okello Oryembe teyali mu bigambo bino wabula balina ekintu kye bagezaako okufumba kye njagala bategeeza musharinge video mulyoke mutegere nti amaanyi mulina mangi nnyo mulyoke mutegere nti mulina amaanyi nga bwe mbaga nti gw'omanyi enfumi tato mulinda kugalula mwe temumanyi kye mukoze era temumanyi kye mukyakola lwaki wetwogerera olunaku lwaleero eggwanga lya Namibia ligambye bwe liti the Namibian government has declined the visa extension request for the King of Buganda tribe of Uganda Ronald Muwenda Mutebi II nti government ya Namibia eganye okwongerayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okusigala mu ggwanga lya Namibia ngenda gibasomera mu Luzungu nga wengi bavunya mu Luganda kankabaddiremu. The Namibian government has declined the visa extension request for the King of Buganda tribe of Uganda Ronald Muwenda Mutebi II mukawulidde buli katugende katundu bakokubiri. King Mutebi II traveled to Namibia privately on medical grounds in April and has since been recapitulating at the Okugulungu Philanthropic Center. Bagambye nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yatambula mu ngeri ya kimpooze mbunayingira mu ggwanga lya Namibia ku nsonga z'okufuna obujjanjabi obw'enjawulo mu ddwaliro liri mu nsiko eryabalina akajabango ku mutwe. Wano bw'ogamba ekigambo privately mayiga ffe twambala omuteeka ku nkonge ne tumunyigiriza ne tumunyiga n'alyoka ayogera nti Kabaka ali luddawa ali Namibia naye ng'ekigendero kyabwe kyali kyakunyigira Ssaabasajja Kabaka Namibia kubanga nabalaga ebifaananyi ng'omukyalo oyo vice prime minister Namibia akkiriziganyiriza mu Museveni ne ssente z'ayita ndowooza muwulidde bulungi tugenze mu maaso. The executive director at the Central, Dr. Darren D. Lang, in a letter dated July 9th to the Minister of Internal Relations and Cooperation, requested a visa extension for the King Mutebi II, which denied. Bagambye nti omukungu awokuntikko Dr. Darren Lange mu bbaluwa gye yawandiise ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu nga giwandikira minisita ey'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Namibia yasabye okwongezayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II naye gavumenti oba migration ya Namibia ne bagamba kikafuuwe tetujja kugyongerayo. Tugenze munda. Panda Nanda, the executive director of the Ministry of International Relations and Cooperation, stated that the migration regulation made under the Migration Control Act of 1993 provide for a minimum stay of 90 days for non-Namibians in terms of sections 9. Bagayati. Nti Panda Nanda, omukulu owokuntiko akulira ministry etwalaganya ensonga zaabo abavudde ebweru w'eggwanga yagambye nti ng'asinzira ku biragiro oba n'amateeka agakolagana n'ennyingiza n'entambuza y'abagwira abayingira eggwanga eryo nga basinzira mu kawairo ka ssemateeka akaakolebwa mu 1993 liwa ennaku 9 zokka ez'omuntu atali mu Namibia okusigala mu nsi eyo nga basinzira era mu kawairo namba 9. Tugenze maaso. Given the above, having checked the records, I wish to inform you that the requested for an extension of His Royal Highness Ronald Mutebi II, King of Buganda Kingdom, is declined, Nanda stated in his letter to the center. Nti okusinziira ku record oba ku biwandiiko bibakebedde bategeezezza omukungu oyo abadde ageza kusaba okwongeza kwa visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda II owa Buganda nti munnange okusaba kwammwe tekujja kukkirizibwa olw'ensonga nti
ennaku ezalina okubeera muno ziweddeyo alina kufuluma ggwanga lya Namibia. Mukitegedde ekyo ffenna tumanyi bulungi nnyo amateeka agali mu Africa n'agali mu nsi endala gatya nti wojja n'oyingira mu nsi nga oyinamu okubeeramu ennaku 9 gy'emyezi 3 ennaku ezo bwe ziba zibulayo wiiki ng'emu okuggwako ng'okyalina ebyokukola mu nsi eyo wattu ogenda mu internal affairs ba ku migration obaga nti okusinziira ku nnaku zempeereddwa nti ye ebintu byange byenkola nti binnaggwa nsaba kunnyongerayo bbanga era baddembe okwongerayo ebbanga ng'olowooza lwaki kabaka omusajja nannyini nsi baganya okwongezayo visa kubanga wali waggulu batadde waga nti yayingira eggwanga privately. Kati lwaki visa bagiganye? Visa bagiganye mwa demonstratinga mu America, Bungereza, Sweden, ne muwandika ku Twitter, ne muwandika ku migration, ne muwandika buli kimu, ne muluba vice president, ne muluba president, muluba prime minister, ne muluba migration. Big up upon yourselves. Mwalimu balidela. Ekyo kye bayita people power, kye bayita amaanyi g'abantu. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Siga nti baganye zongerayo. Wabula bannamibia bagende nti bana Abaganda ne bannayuganda balaba nko mufujjuli okwekalakaasa. So ekyo kye bayita people power bajja kiwulira. Kati njagala bazanjira akatambika Okello Oryem minister akwasaganya ensonga z'amawanga amalala nga China Bbuka ayogera mbu wulira bulungi nnyo saagala muwanda bigambo mu kamwa ng'oluvannyuma lw'obaganya Ssaabasajja Kabaka okumwongera visa. Tukitegedde nti Ssenkulu w'eddwaliro Omutandajja badde afunira obujjanjabi yawandiikidde minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Namibia nga basaba bakkirize Kabaka agire ng'akyasigala mu ggwanga lino kubanga ennaku 9 ezaamuweebwa zigenda kuggwako. Abakulu e Namibia baganye nga basinzira ku tteeka eritaganya mugenyi kusukka nnaku 9 ng'ali mu ggwanga lyabwe. Ku nsonga eno twogeddeko ne minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru Okello Oryem wano mu ggwanga n'abaako by'atangaaza. I was informed that by my High Commissioner this afternoon. And what Ugandans should understand is that every country in this world is an independent sovereign state. We have to therefore to respect their rules, laws, and ways of life. Since the Kabaka went to Namibia for his private treatment or private rest or private whatever it is, there are many people who have done Namibia as if it's a market where you just travel and even in and out when you wish. And as a result of the recent arresting of some people that gone there unlawful, resulting into bad publicity, Namibia has decided that it's not worthy of them continue with this kind of publicity which the Ugandans are creating. Every country does not want negative publicity. Ugandans have gone to Namibia and are calling it bad publicity in Namibia. Namibia is not interested. Yes, we should respect the Namibian position. I respect the Namibian position, and I urge Uganda to respect the Namibian position. Kali Minister omubeezi w'ensonga. Bwe baali bawamba Kabaka Okello Oryem teyayogera kigambo na kimu. Teri muntu asobola kuyingira mu Namibia nga tafunye visa. Okiwulira? Era teri Munnayuganda agenda Namibia n'akola demonstration within the territories of Namibia ng'akoze demonstration taliyo. Abantu bagenda papasi ne bablocking okutuukayo kwe kuli ne bajjajjaffe abasoyiro. Kati Mr. Okello Oryem, how dare you say that people violated Namibian laws, that people they misbehave? We didn't misbehave. No. We did exactly what we are supposed to do because we know who is Museveni. I'm here to remind you, Mr. Okello Oryem, Yoweri Tibahabura Tabaisirwa, the son of Karekezi, the one you are serving as a Minister of Foreign Affairs. I'm here to remind that he's the one who killed your father. You know that. So for us, we know Museveni participated in killing the late Sir Edward Mutesa, the father to His Majesty the Kabaka of Uganda Mwenda II. So the same method they used
That's the same method they wanted to use to disemage the Kabaka Buganda. That's why we came out and we demonstrated. So our efforts of demonstrating across the world, those are the results. So don't blame anyone, because that is our responsibility as we Ugandans and we Baganda, the subject to the Kabaka. That is our responsibility. So not say that we went there to make fujo. No, not fujo. No, it's our rights, because we know the history. The man you are serving, Museveni, is here. He's the one who killed your father. But now you are serving him. You think that he's going to leave you. Also, he's going to kill you. If not so, he will kill even your son and your grandkids. So for us, we know. That's why Baganda we sent him. Gomanye mfumu itato mulinda kukulachi, kugalula. Ochitegede. So, mukuru okero li mjara kutegeza. Bwe mwali mu kidnapping kati mwatugamba je mwali mutwala fetu amanyayo. Ochitegera. Kati demonstrations across the world zeziri message government ya Namibia okwongera okubeza Ssaabasajja Kabaka mu nsi mukitegedde bulungi nnyo. So njagala bakubira mu ngalo mwenda abawandisa abaluwa abakoze buli kimu balinyo balire ddala kati twagala Ssaabasajja Kabaka by all means nga akomye okubutaka bwe nako ekyenda zaaweddeyo. Tetwagala tubuzaabuza. Twagala Ssaabasajja Kabaka buli ngeri yonna esoboka tubuzaabuza. Egyo mwali mugenda mugende muttire banyammwe. Awo tuvuddewo. Ndowooza nkyogedde bulungi nnyo. Kati njagala muwulirize wantu wano n'obwegendereza nnyo. Ayina ebigulungutana ku simu yo oba ku TV oba wana soko bumugere busoka wesibire mu kisenge. Ulire ebintu bino. Mu system ya divide and rule, Bawulo Wafuge, Museveni gy'abadde masterinze ebbanga lyonna. Tumu outsmartinze, tugimukubiddemu. Kyovula nti batuyita ba hooligans, but we are not hooligans. We are more than hooligans. Because we are smarter than you. Oshitegedde. Kati bwe tuba nga tuli bagezi nnyo okubasinga. Mwe kennyini mwakyaza abataka ne bagenda e Namibia ne batuuka ne mu ordering babakwate ne babakwata ne muwandiika ebbaluwa ne zifuluma ku mutimbagano eza preventive arrest. Abataka olwakomyewo, they are supposed to have a press conference on Monday morning. But due to the system of divide and rule and intimidations, wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jafutu badde Mengo ne mukama we Salimu Salessaako Mayiga nga bakozesa ebitongole bya Ssemwali byakubidde abataka ba Buganda abagenda abataano obutabaako kye boogera wadde okwesinya ku kintu kyonna ekyali e Namibia kye baafeesinga kye baalaba. To the extent abamba bakubidde n'amasomero bagati bategenza bagenda kufa. Nga omugenzi jjajjaffe Omuwendiga bwe yakola ki bwe yafa. Yensonga lwaki okuva ne baakoma okulumukaaga bajjajjaffe munnange amasimu agabakubirwa oba ga Al-Shabaab nga gava mu gundi mu bitongole byakolera abatiisatiisa. Naye nga abakulu baga nti mujja kitegeera ani afuga eggwanga lino era mwegendeze nnyo muyinza obutamalaako omwaka guno bwe muva ne mwogera. Kati bajjajjaffe abataka baabasirisizza. Naye kyemmanyi kiriwo ekiti nti okalyadda kaddadda envunyo ogirira mu katiko neekulira mu kofini neekubwebwena. Mayiga ejjoogo ly'otadde ku Buganda ku bannayuganda nga mukosa sisitimu y'okutiisatiisa tegenda kukola. Musabire nnyo bajjajjaffe abataka be baaganye okwogera be bali mu kutiisatiisa, naye singa bakola statement yonna okusinziira ku kyabatwala, muwulirize kigambo ku kigambo nga mbigatta mujja funa ansa ku biki bye tubadde tubagamba. Nkiddamu statement ewandiikiddwa Museveni oba Ssemwali Boss Bamayiga tugimanyi bulungi nnyo bagiwandiika. Statement erabi ewandiikiddwa omuntu nga yagyewandiikidde okusinziira ku byalaba na biki ebyasangayo eyawukanira ddala. Abataka bano bayinza obbakaka ne bawandiisa statement ne boogera ebitakwatagana n'empale y'Omuseveni obutayogererako ddala. Ekyo kansooke nkiteekaawo. Mbagambye obwato bufa magoba essaawa zino muteekeemu amaanyi mu bwanje Ssaabasajja Kabaka. Naye okusinziira ku sources zange wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ne mukama we Salimu Salere Museveni bateekateeka okuzza Ssaabasajja Kabaka
naye bateeseteese ebiwandiiko ebisukka mu 4 oba ze tuyita statements ezisukka mu 4 nga baziwandiise nga zigenda kuba zikondeeminga ebikolwa bye tubadde tukola okwekalakaasa mbusime tuti obola Buganda aboogera ku social media bafuuse bamuligani era babeegaana ebakola ebikolwa byabwe kikyamu nnyo era ateekemu simanyi Mayiga akoze nnyo simanyi abataka simanyi abasajja bakabu byonna nga mwajulira mu AI Mayiga za statement zibagenda okolera Kabaka jazisome okwagala okuteeka mmwe wansi abakoze omulimu ogw'ettendo mukulu mufungula ndiga Mayiga wasanya kalo ne basajja abali emengo ne munawandika kiro kitwala omunaku ne muforcing omutanda wa Buganda kikolo kyogera jjajjaffe weetuli kubanga twasoma amateeka gatali muwandika aga Buganda nti bw'oba olwanirira Obuganda buli kintu kyonna ky'okozesa mu kkooti ya Kisekwa bakugamba tambula ng'endiga yasize ekirya kubanga agamateeka weegali Mayiga njala kutegeeza toyina mwana wa Nambi toyina mwana wa Musoga toyina mwana wa Mutooro toyina mwana wa Mulugwala toyina mwana wa Munyankola akoze video badde akola ekintu ku social media nga banja Kabaka gwogenda konda emigana mujja kulayini ne statement zoyagala okwogeza Ssaabasajja Kabaka tolina era tolina gwogenda kuyigula ttama. We are here to stay and we are still alive and kicking. The reason as to why tukugamba bigambo bino tukimanyi kyogenda okukola wakawandikira Ssaabasajja Kabaka statement nganya ng'oyagala ng'otaddemu erinnya Lumbuye particularly ng'ofeesinga Lumbuye naye nakubuulira naye nkugamba nti nze engeri gye nakuzibwa bajjajjange ate nga ndi musajja Muganda eyazaalibwa mu Kampala Central mu Mengo buli kimu nkimanyi n'ebikolwa bayaye bimanyi tolina gwogenda kutiisatiisa ne statement zogenda okuwandikira Ssaabasajja Kabaka oba ze mugenda okuwandiika tolina gwogenda kutiisa nkiddamu bw'oba oli musajja nnyo nga bwagenda nti simanyi gw'oli kasajja fuba oli wa mutima oyina llo naye nga leekulimbuli maawa wojjiramu empale nga tewali agenti wogijjeemu njagala ove ku bulanga otambule nga tolinako wadde owerosi wadde oweseefusi ove ku bulanga oyingire olubiri oba weetoola olubiri ng'oli ku bigere oba yingirake mu Kampala wakati ojja kakasa nti olina llo bino bigambo wayogera kambikuddiremu bino bigambo wayogera gwe kennyini bino gwe wabyogera abaliwo badiikuula babeera okumpi bakanula amaaso bebeerega ebica ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga mundaba nyina tikyembadde nze mundaba mutyawa ebintu bitali mu makulu ekyamazima Katikkiro Omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe wali okirabireko ekyo obwanga ayagala omuntu asiba lo bw'oba onoonya eyasiba lo noonya wa mutima mukulu oge bwe tuba tunoonya basibalo tubite ba mutima n'omutima gwalaba okugjamu akasajja akanyalwada keeyitambo ka mutima ekyokubiri ndi wano lwaliro okusomesaamu katono ofune lesson lwaki mukulu ofune lesson kubanga njagala otegere bulungi nnyo mukulu gamulengejja ebigambo bino wammanga mu Buganda waffe nazzi kuno nga omuntu okwogera ekigambo olina okuba nga okirinako amakulu gaakyo ku nsibuko yaako n'obuvu bwakyo n'obuddo bwakyo njala kutegeeza bw'ogamba nti abatamiivu babeera ku social media ne banywa omwenge ne baleekaana sebo njala kutegeeza nti mu Buganda kye bayita omwenge kanguddemu emirundi egiwera wadde sikunywa omwenge bwe bumu ku buwangwa bwa Buganda kubanga omwenge owaffe mu Buganda gwe guwasa abakazi njala kubuuza munnange beeredde newo wamuwasisa ki
waberedde ne watwalayo Mayiga tewatwalayo kita kya Mwenge gwe kenyini watukulaba mu kampuni zino ezengule nga naawe onywa kabbiya nze walonda byo kunywa kabbiya mukulu guyo onywa kabbiya akengule uyo onywa kabbiya kengule kati ffe naawe ffe wovuma ani mutamiivu uyo oli kungule biya business yo onywa kabbiya mutamiivu wala benga nywa bbiya wano tugenze maaso era kaakano wano wenanga wenanga omegeredde kati kuffe naawe ani mutamiivu wenna omegeredde olinga kamaguja akasibe ku ggale ke batwala ku kyalo ekirala mbw abatamiivu gwe mutamiivu kati era kankutegeeze mukulu mu Buganda omwenge mukulu nnyo kubanga omwenge baguyita entaba Luganda n'entaba Mukwano mu Buganda omwenge guwasa abakyala era bw'ogenda mu kwanjula munnange olina okuleeta ekigulalugi kibeera kita kya mwenge era omu ku bawerekezi oba ako yajja yeetisse ekita ky'omwenge muba temukinda tosobola kuyingira mu kiddala kyawe ogenze kujja mukazi bajja kugoba emisinde nga nabo gisimufungize okitegedde bulungi nnyo ate munnange ndi wano kugamba omwenge ogamba nti Abaganda bagunywa omwenge mukulu nnyo to the extent nti wabeerawo enjawukana wakati wa famire oba mu b'emikwano munnange ebiseera ebisinga tutanga kita kya mwenge oba n'akatta mukago ndowooza ebintu ebitegedde nze sikyalina budde bwakkuwa okujjako kusomesa mu ntebe mulimu oga nti oli Katikkiro era mukulu njala kutegeeza nti ebbanja lya mwenge liggwa naki liggwa na mwenge okitegedde bulungi nnyo ebbanja lya mwenge liggwa naki liggwa na mwenge kati abatamiivu balina essanyu okutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka waalabikirako e Buganda ekiddako bwe kutandika kampeyini kugoba mmenge awo nadde ennoonyeza owekifu omusumisa agenda okusumika ku Bwakatikkiro akuwe effumu akuteekeko ekifundikwa bakuwe n'engabo Obwakatikkiro tokuwe forever naye nedda tugambye nedda mission eddako kati Mayiga kuva Mmengo tugenda kungo okuva ku bakungu ba Kabaka ab'oku kyalo ab'oku Muluka ab'Amagombola ab'Amasaza abakiise mu Lukiiko lwa Buganda bajjajjaffe abakulu ab'ebika Abanaalinnya Abalangira n'Abambejja Basaabale bannaava naffe nkuyigeza Buganda tukuve kuba baga tetugera sigaza kintu kyonna nga musajja gw'omunjala ndokyafu tubadde Mmengo ye campaign eddako singa omutanda akomawo ate ndi wano kujjukiza abataka bootiisatiisa balina obuyinza ng'omutanda taliiwo okukunkumula omukono mu kibya kubanga oliwo mu bukyamu wakihulula mbweno Mayiga wakihulula balina obuyinza okukunkumula omukono mu kibya novaawo kubanga awo si wajjajjaawo awo si wa Sepiriano wakihulula kati awo tuvuddewo njala tugende mpolampola kubanga gambye tugenda kukola paati bbiri mu nsi engunjufu naddala Obuganda watusomesa ne butukunjula mu ngeri zonna tukimanyi bulungi nnyo nti embwa teboggolera watali waayo embwa teboggolera watali waayo nzize nkusomesa nga ate sivunanyizibwa wange nenkubulya munnange nti buli muntu abeerako ensibo obuvo n'obuddo nze okuva lwajja n'olanya mu masiro g'Abassekabaka gwe ng'olanyanga omu ku famire y'abolyo Lulangira nakuggerako empeewo n'engiteeka wansi we nategeera nti oluwa Kabano plus Max Pro n'enkuvaako kubanga okutegeerako awo kukoma video nazibalagadda kanziddemu nzibalaga omulundi ogusembayo tusimbule video omukulu ono yagenda mu masiro g'Abassekabaka n'alanya naye nga mu masiro ago tebalanyizaamu omuntu alina okulanyizaamu ate wollo Lulangira yasobola okukola ki okulanyizaamu omukulu ono yalanya ndi mutabani wa Sepiria Mukasa nkasanje Gombola Saba wali Bukoto ebuddu ndi muzukulu wa Maliko Lukabazi ndi muzukulu wa Bakawonga ndi muzukulu wa Kyawalyanga ndi muzukulu wa Mayiga ndi muzukulu wa Namugera Kakeeto Ibali mu buddu neddira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze nvubira Kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya mange wangabi muzukulu wa Nsamba Rwanda mwokosa
twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 naye nga emituufu giri myaka 10 kuba lwe twatandika ku nnyumba eno muzibu azaala mpanga nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu kabaka be yankwasa era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda kulambula ng'omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa sijja nakamalayo agamasiro tosobola gamala kubanga mukama oyo Yoseri yaggaana okugamala kubanga amasa agenda nansamirirayo ekyokubiri ebijja ebitali byammwe ngenda kiyisa mu luganda olutegerekeka lwekiyita mulujja ebijja ebitali byammwe towerereramu toyinza kwewerera mu bijja bitali byewammwe kati wakola ensobi okwerabisa nti oli musajja muganda tosobola kuwewerera mu bijja oba kulanya mu bijja oba mu masiro g'abassekabaka kubanga toli walululangira Katikkiro teyewerera mu masiro g'abassekabaka abaawummula alina okwewerera mu masiro g'abassekabaka abaawummula yaba Katikkiro oba Katikkiro bali abaaliko so si ggwe kitegeeza oli wakabano nnyo awo tuvuddewo tugenda mpola mu bigambo ebikwatemu nga twagala okutegeeza nti gwe wali ku missioni namutayika ey'okusanya Obuganda bino ebigambo byali bya mukama wo ng'abyogera ng'ate gwe oyogera birala tukitegedde nti ssenkulu w'eddwaliro no dakiika emu munninde katono munindemu katono video sija uploadinze iyi ngembe ekoze bubi pemwe dakiika emu mala okulaba video nja uploadinze video ngebe enkoze bubi eno pemwe dakiika emu mala okulaba mwaka yivu wano nyinza okuba sija uploadinze you know one. All right. Ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo kimu twagala wenkanya twagala obwenkanya n'amazima ensonga za justice omuntu bw'abanga alwanirira ekintu ekikye ekintu ky'amanyi nti kikye ekimuli mu musaayi ekiba kyangu kimuddako okimwerabiza kyeŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lyamwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe baise emyaka 4 ani gwobanja ebyo bitaggwa tebanywe babanja bakole emyaka 4 giseewo bali kubanja ki era wano weŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe tujja mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe we shall crush those enemies as we have done in the past ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami njogera bwentyo kuba kabaka yankwasa ddamulanga mwenna mulaba nangamba genda onfugireko Obuganda timwegendereze abo abavaayo nga bagamba nti bo be balumirwa Buganda okusinga bannaabwe so nga ate batume baagala bawe ekifaananyi nti bo be balwana okulaba
tibanyweza empagi za Buganda so nga ate bazze kuzinafuya n'okuzinemawo. Wasanya kuno kwoli ndowooza otegedde nti Kabaka yali yakutegeera ddala Kabinja kammwe akali Mmengo ng'olowooza nti asaaga. Kati mu bantu b'otajja kusiruwaza be tuyita Abaganda piwa okuggyako mmwe abaaka bano. Abaganda bagwenda kwogera ensonga zino mpaka lwe munaatereera nga mutegedde nti eyabawula esiridde. Ngalo baza musajja mukulu ono eyavuddeyo ku mukolo n'ayogera ebigambo bino wammanga. Tukyetaaga Abaganda muveeyo mwogere ensonga za Buganda kuba tukitegedde nti abantu abali Mmengo baakabano abasinga obungi. Mukola emikolo mukolo ku mukolo kiki ekibagoba tetwagala kibagoba kubanga Buganda emikolo gyabo gibeera ku time table n'emikolo giri Mmengo goyinza okulooza nti waliwo agenda okufumbirwa. Omusajja ono yenna waali n'abasajja abalala bonna bavuddeyo kwogera ensonga za Buganda nga temweteeriridde mwebale nnyo mwebalire ddala. Tosobola kugenda kukyepangako abo bakola Obuganda ekitegeeza mu Buganda nze endiga ako Kaganda emmamba Kaganda ekima Kaganda omusu Kaganda okujja ngo bayita Omuganda Kabaka kyekyayo bakoye muguwa obugatta Obuganda buli ne tujjamu kye bayita omuki Omuganda mutegedde bulungi so omukulu we bwatuulawo ng'oli Muganda kigambo kinene nnyo era mukubira engalo ez'omwanguka. Era wano wengalo bategeereza jjajja ndabyewo gwe bagende mukiise w'Emmengo yabo obubaka bubwo abantu ne bagwayo ne bagenda bagamba nti twagala Ssaabasajja kumanya gyali si bukyayira kumanyiira Kabaka bwaffe atuli mu musaayi nga bwe bannyonnyodde senga abantu baasigaga bamanyi Kabaka gyali ne batabawanyega abalwanyisa Obwakabaka balibadde bagala n'Abaganda bamukyawa dda oba muntegedde naye Kristo baali bamanyi nti Abaganda babuuza Kabaka waabwe muleme kubikyusa kugala tumanyiira era senga bavayo ne batubuulira bulungi ne batunyonnyola Kabaka waali tewali ayinza kubala mukamwa era nze eriwamu n'abataka ba Buganda abayimusa ne bagenda okulonda Ssaabasajja kuba be bamukola oyo Mukama yamutikkira si Katikkiro Katikkiro mulonda ate si yasooseewo essaawa yonna batekawo Katikkiro omulala bateekako abalonda Mukama waabwe kyemaanyi waabwe bamuyako obuki naye ga mukwano gwange naye ssebo nyaba omukiise n'ejjajja mumugamba asale ku sipiidi eyitiridde ebigambo byonna ebikutte mu Buganda bituluma tetwala kumuddamu nesobola okumuddamu kubanga olwaleero nawulidde senga muleba amawulire bayagalaga n'abaami b'emiruka alina omusajja gwe yayise yageraganyizza ku nswa eziriibwa n'obugala matu eyo tetugenda kugendayo. Ekinsi ekikulu ekyabadde mu katambi kano Abaganda bakolebwa Buganda buli kika Kaganda bw'ogatta ebika byonna be bufuuka Obuganda wabula asiba Obuganda obwo bwonna ye Ssaabasajja Kabaka. Ebibadde ku Ssaabasajja Kabaka byonna okuva mu mwaka gwa 2019 okutuuka olwaleero singa Abaganda n'abasajja ba Kabaka baasirika Kabaka n'akisa omukono bandigambye nti Abaganda baali baakyawa Ssaabasajja Kabaka kubanga ye yali point ya Wasanya ne Museveni okukola effujjo mu Buganda okutta Abaganda okubajja ku mataka mbu Abaganda bakyawe Ssaabasajja Kabaka baleme omwogerako. Kati bwe bandirabye nga tusirise bo kyandibadde kibakolera mu kakodyo kaabwe akaali akeekusifu. Kati bwe tuvaayo okubanja Ssaabasajja Kabaka kyabalaga nti tukyalina laavu eri Ssaabasajja Kabaka ne kibatiisa kwe kutuyita mutuwalampa Namulondo era tumanyiira. Mukitegedde bulungi nnyo. Singa twasirika bandege nti Abaganda ne Kabaka baali bamukyawadda tebamwagala. They didn't even care to demand where he's about. But when we came out to demand, ate we became hooligans. Which hooligans? Ffe twasoma history tumumanyi nti buli Museveni ekintu ky'otambuza katukimanyi bulungi nnyo. No yenna avaayo kwogera mafuukule ku nsonga za Ssaabasajja mutandika obbatunuulira ani ayogedde wadde erinnya alina Ganda.
Okitegeera embuzi eyina omukiro embuzi eyina embooba ennene tesobola kubeera mu ndiga era esigala mbuzi ompulya bulungi nnyo embaata zino ezaffe za bulijjo ne bwe yeetabika mu mbaata kabuzi era zirimu amannya mbaata kabuzi na zino embaata za bulijjo mukitegedde bulungi nnyo kati ebyo bagati ensonga za kabaka tezitukwatako ziri lijjoni azirijjoni bakuzaala ludda ova ludda wasooka kubeera muganda nga tondafuuka munda Uganda ate Buganda yenkulu ku Uganda owulira Buganda yenkulu ku Uganda ate ebyobufuzi bya Uganda bitambulira ku Buganda kyovola nti wali parliament wali state house teziri isingiro teziri mbaata ziri mu Buganda era njala kubajjukiza ebintu byonna gavumenti ya Museveni byekosa byonna bya Buganda 99% kuli kyo kya gavumenti ya Museveni era nyongera okubajjukiza nti obuyinza bw'Abannayuganda bonna omusajja atufudubaddeko omusajja mu Nyorodo balina esibuko yabwe si Munnayuganda bwe baba batta tebawula mawanga batta buli muntu yenna asanga mu Buganda. There is ongoing ethnic cleansing in Uganda, more especially in Uganda, northern part of the country and the Karamoja region. Bali mukutta bantu era tolina gojja kuwulira nga abyogera mu northern Uganda. It's we, the people in the central, who have access to internet, who have access to social media, and who can come out and speak about those issues. So bawulira nga jemba musanga za Buganda tesinkwatako musimanyi ziri regional. No please omuntu mubuuzo mugambe Okalwata Museveni balwanda mu north mu west mu east mu south balwanda mu central mu Buganda. Okalwata Museveni balwanda mu Buganda era government yabafutubadde eri mu Buganda. Kati Buganda kye kikunyusi kya Uganda bw'otasooka kulwanira Buganda ogenda kulwanira nnyoko. Kulwanira nnyoko golozaki nti osobola golozaki Munnayuganda yenna gy'ava asobola okugula ettaka mu Buganda ng'ate omuntu ava mu Buganda tasobola kugenda kugula ttaka mu kitundu kirala. You think we are stupid? The rest of the party in Uganda, the rest of the people in Uganda, they can come and settle in Buganda freely. No one can chase them. But let them Uganda come go to other areas of the country. It's not allowed to purchase even a single piece of land. Why? So that all the mokusoko kulwanira wale watu the government yabafire. Atogambo sime to the national matters. It's not to adakoza busimezi regional, no. Parliament ya Uganda etudde ku ttaka lya Buganda. State house zitudde ku ttaka lya Buganda. Ekisa kitudde ku ttaka lya Buganda. Universities zonna zitudde ku ttaka lya Buganda. Makoti gonna gatudde ku ttaka lya Buganda. Buli kimu kyonna kiri mu Buganda. Wadde otya. Simwe muli basiru. Musaana mudde ku ssomero mutandika okusomako. Sigaze dakiika 9. Wano bulijjo mbagamba mubeere beegendereza nnyo. Lwaki Buganda baagifuula ekyokuzannyirako? Lwaki olulimi Oluganda lwe batandise okukoleramu buli kimu kyonna kye beetaaga okukoleramu okuzannya nga mulowooza nsaaga? Wabula mukyala musoga wa FDC yavudde olagira ebigambo ebyo bulungi nnyo lwakuba mugaanye obitegeera. Nazzi kuno ku bakatikkira abaawummula ng'ekintu kyonna ekikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda bava ne bakola public statement. Buli yavumanga Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wa Buganda ng'avaayo. Buli yakolanga statement ey'okuwemula okukola ebintu ebikyamu Katikkiro wa Buganda ng'avaayo. Emikolo emitongole gikolwa mu Buganda gamba nga mu kwanjula mukola kijula nga gitambula ne kasita Mayiga yalinnye Mengo. Buli kimu ne kifa. Gwe tulabidde abawulira Ssaabasajja Kabaka ku nsonga z'ettaka, gwe tulabidde abagoba abantu ku mataka gamulengejja nga tayogera, gwe tulabidde abavubuka bajja ku social media nga basasuliddwa Mengo kennyini ne bawumula Ssaabasajja Kabaka ne bagenda, gwe tulabidde nga n'omutaka omu yeddira ekika ky'ente yawulira Ssaabasajja Kabaka ku ttaka ly'e Sassa ery'e era Ssaabasajja Kabaka musango ne gumusinga. Musajja yeeyita omutaka yeekuli ekika ky'endiga nawangula omusango ne bagamba Ssaabasajja Kabaka aliwe kyokka ng'ettaka lyaliko lya Buganda.
Wetulabidde nti okwanjula Buganda kwava mu ddiro ne kufuuka kwa lukale. Busuuti za Buganda mwe bayawulira ne bakuba endongo ne bala amagulu bagagaze ne badda n'eri. Kwetulabidde nga bakobe yambulya ku buko gye bagenze ku kimwa mukazi. Kwetulaye nti omitega nsula gya Buganda bazinamu bazinaganya ng'okwekulagana simefungula simekakokola babikolamu ne fujjo. Kwetulabidde nti buli kimu kyonoonese kubanga eno nteekateeka enteeketeeke ey'okusaanyawo kye tuyita morals, norms, oba obulombolombo n'ennono bwa Buganda mutandika okufuuka ekintu ekisekererwa ku nsi nga temusobola kitegeera. Golozaaki buli awo mulanga ate si Muganda wemulya mu Luganda. Lwaki buli mubbi abbanga ate erinnya akoosa lya Kiganda nga naye abba. Era ne bavuga nti Abaganda ne bakyeko nti Abaganda buli babbi nga bwe nakubba ddi guli bwe yakubba ddi. Omuntu bwabbanga abbye nga ogwo omuze guba gugwe gonna Omuganda si mubbi. Omuntu bwattanga sserulo oyo omuntu abeera mutemu ku lw'essimu si Muganda temutemu. Wekitegera Mayigali ku Mmengo afutubadde bintu bino bikolo kubanga yabipulaninga nga balina mission enteeketeeke bo ng'Abanyarwanda kye mutamanyi kino. Yoseriti bahabula tabasura wakale kyensire tuzizide nsanga bisibe nanyini kabuyonjo yamanya nti gye bujjako wayinza okugwawo ekizibu. Mu mission ye ey'okufuga emyaka 5 wayinza okugjawo ekizibu ky'ataamanya. Ne banoonya bute bagenda okukyusa obuyinza babufreezing babolooze senti bagenda bukyusa babukwasa abantu bwe bazze bazimba ng'omu ku bo abadde Mathias Mpuuga ne Wasanja Kalu Charles Peter Mayiga babo bakwasa bezisu nenga temayi mukwasa yensonga lwaki babadde balwana nnyo abakulembeze bazimbye nga Museveni akimenti abadde ajja kufuna omuntu nga alina erinnya ly'Ekiganda nga Munyarwanda bamukwasa okulembeze mbwadde temukimanyi yensonga lwaki akasajja ke presiding over as a presidential material yensonga lwaki Abanyarwanda bayemme be presenting ngabe bitibwa kumbe babbi mbwadde temukimanyi. Kati mukitegedde nkibagambye olwaleero yensonga lwaki kadde Kepri katambula buli bwamu ne kepresiding nga akakulembeze kumbe bakimanya nti ekiseera kijja tuuka bafune sabotage ne bakoze batya okusigaza ebintu byabwe n'obuyinza nga bazimba abantu baabwe mpola oluvumba gati kale anti mwagala nnyo obuyinza katubukwasiza gundi kubanga Muganda mama kumbe mbuwadde kabanaate supu oligino kumbe nabbali temukimanyi yensonga lwaki bateekwa ka parallel state kana ak'abasajja bano mwena tembali temukimanyi kati nkibagambye olwaleero kyekimbeza ku social media yenjawulo gye nnina ku ngalabi z'abantu bonna bakola video ku TikTok ku Facebook ku mitimbagano nga mmwe temukimanyi. Goloza lwaki atali mulayini yaabwe Kyagulanyi Ssentamu bo bennyini be bamulwana bennyini. Nkubuuza olowooza lwaki bo bennyini be balwana Omuganda gwe bataabala mu calculation zaabwe. Nkubuuza goloza lwaki balwana gwe bataabala mu calculation zaabwe. Bwe banga badde balina ekigendo ekijjako Museveni ng'omwana zayina amafuta alina emmandwa zonna alina emisambwa ng'ensi yonna emwagala ng'amanyi nti Museveni kyekizibu kya Uganda kya Buganda lwaki bamulwanyisa. Awo nkugambira Mirembe Mali yajjudde ennemba okusaasira n'ekisa kigende eri abo bonna abali tebajjukira na kutegeera pulagulani zaawo Yoseti bahabulwa nti kati mutandise ozirabako era Mukama abeere nammwe. Awo wenye wenswitchinga menge ewedde byebyo ndowooza obiwulidde bulungi ebiriwo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Lumeno ebyokubiri akateekero kya Museveni n'abalala abadde mu kintu kino kitandise okubookya ati gwe wenna ali gy'oli yongera kusindika yongera kushinga yongera kulaba nga twongeramu amaanyi ag'enjawulo mu kubanja Kabaka nga tutabage nti watuufa magoba wano mu maliriza wano
tulina okwongereramu ddala amaanyi okulaba nga Kabaka tatutagalako tebamubuuza wali ne bamutwala mu nsi endala alina kumawo mu Bwakabaka bwe era ne ku matikkira ge tumwetaaga alina okubeera Ssaabasajja Kabaka tetuyinza kukkiriza bo bakole ebyabwe bamubuzeewo awo abule tuleme kuddamu kumulabako tewali kati byakutulimba kutugamba kintu kirala kyonna twagala Ssaabasajja Kabaka waffe twongeremu amaanyi Namibia kemusesemye ne wano tumubasesemye Kabaka adde mu Bwakabaka bwe wano waliwo ebifo bingi nnyo ebyokuwummuliramu bingi tebibalwa na kubalwa Kabaka gyayinza okuwummulira n'abeereyo mirembe nga tewali kimutataaganya naye nga tumanyi nti ali wano okusinga okutwala Kabaka waffe mu buwanganguse bamale bamuttire baagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako dundalo gwe banamugenda kitaffe oyo atakuumira mpeera gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu banywanyi mweraba